naye omuntu n'olinnya ennyonyi n'ofuna tiketi n'omala emyaka 2 e Canada omaze emyaka 2 mu America toyina kyoyina owoza kimu nina akatabo kati gwe n'olaba engalabi y'omutwe n'otunuulira omusiru guli eyo yasaamiridde mubeera ku intaneti mubeera mu kwevuma kuwemula kwogera ku bantu babasinga. Why don't you use that time? Lwaki temukozesa obudde obw'okukola? Why don't you work? Lwaki temukola? Famire zammwe ziri bubi. Mwabaleke Uganda essubi balinamu gwe oli Canada yasaamiridde oli mu America. You are pleasing people who are better than you. Nze kwabo bonna abali ku TikTok abali ku sibanya YouTube tekuli kansinga bugagga by assets tekuliko ko bonna bulaba babeera okwo ku TikTok wasting time. There is nobody richer than me by assets. Ntekati kisera kyakujjayo byapa nobody. Nekati obalaba instead omuntu you will get shocked the day you will come back here bakulengeze nti ye nyumba ya gundi nga tosobola kibelievinga. You saw busiru buliko limit. One thing I know about stupidity, it has limit. Ebeerako ne time limit. Kati mbalaba emyaka gibaleka mwemuloza mukula mudda buto. You think ebye mubeerako ku TikTok ne mwasamirira ku zi YouTube sibamu ino obutabo. You think people care. But 5 years from now ensene kuba bwogo. I've seen this world. Hey, buza abasookayo. Oye mogeranga azifu. Gwasoose. Fe tulabye abantu bangi ababaddawo. Let me ask a question. Kateregaliwa. Kateregaliwa. Kabuye Boston yalagawa. Wasting time. Nze sina budde bw'abanaku. Nasigala kuwummula. Nze banekamba buli sikyalina budde bw'abanaku. Kyasiddamu banjogerako. Nze okwogerako olina okuba ng'onsinga. Ngo awo tujja kwevuma. Gwe oba oyagala John yakuvume, leeta emmotoka gy'ovuga. Leeta emmotoka gy'ovuga tujja kwevuma. Leeta ekyapa ky'ennyumba yo. Ettaka gye waligula ne woozimba tujja kwevuma n'omulimu gw'okola. 3 things. If you want me to abuse you, bintu bisatu kati by'olina oleeta. Bring the car you drive, ovuga motoka ki, wazimba wa n'omulimu gw'okola. Awo twevume. Ne kati osanga omunaku ali awo akolima bukolimi bannange ensi ennemeredde. You are failures. Kati sikyalina budde. I have no time. Mbujunia omunaku gundi yayogedde bwati abanaku baliwo okwogera. They have time. Ne kati man like me really kati ocha nimba chinze sete zipisa mwaka guno nazifuna lara bwenyirira luka atimi bino bye bibaluma gowoza nino obutabo bano obutabo bwo nayo oli munaku oli Canada owoza nina akatabo iwa toyina sente otherwise obudde singa tobuyina. Nze omuntu abeera e Bulaaya ng'abeera ku internet oyo yenna mota. Monday yegwe, Tuesday yegwe, Saturday yegwe, Friday. Where do you get the time? Eze sisasula palaawa. Mwe mulinde simanya gavumenti yaffe, simanya ebalabirire, simanya gavumenti kaakati mufune emirimu omukolo on a serious note. Use that time to work. Mukaddiye. Naye omuntu obeera Canada ku Monday oli ku TikTok, Tuesday oli ku TikTok. We okola ddi? Muli mu buyumba bulinga toyi yange gye mubeera. Oli mu kayumba kalinga toyi bwe kati katono. Gyobeerereyo n'olokopya bw'oyogerako bagagga bazimbye amayumba oli mu ka studio flat owoza nina akatabo. Kati gwe obusiru wayonka buyonke. N'owoza sibandi mu America. Bane n'obu America ng'oli mwavu.
nabo bugira busigala kambera omuna Uganda nenga ndi mugagga dani okubeera awo nze ndi mu Canada nze ndi mu Sweden nga you are poor like a church mouse mbolabirira omulalu akuba kuddemu sijja kujja I totally refused. I will rebuke that ghost. Ati kankubuze boba nababira kuzetekita okola live every day boba kola ti katwali wa Muganda wa Fabera we Netherlands ye government emulabirira wanje ichida government ye mulabirira ndabse ulide chogambi walo Muganda wa Fabera we Netherlands government gwelabirira nga government ye balabirira Okaze mulaye waliyo government bezirabirira nga government kwa kayumba ne ka subsidizing kati gwe nogera noyoze ebintu weeks week noyoze ebintu emirundi ebiri kati ye eze nakwe dala satu zota kola government negatirawo abantu newe bacheva bayino obudde kati government ekwa kayumba neki kati negamba kati just to keep you oleme kugwa dalu negamba kati jakoza ebintu twice a week kati twagamba bano betulaba ku TikTok ababera ku YouTube nga babera bweru government zezibalabirira butagwa dalu butagwa dalu ne bakwaya akati igwa ne bintu obireza esawa 4 mu lunaku kati ze naku zo nenda lazisigadde no you have so much time on your hands kati chuva na banyika ka pesa ne bagene mabega wa iPhone ne banyika ka pesa ne bajja live kati ezuba setenga mmeka government zebawo kati government yo chekola ekuwa just kwemalira ka just tekuwa mubungi ekuwa just kakumala nekukumira nobanga fala kati emirimu emirungi jona abazungu bone bagisigaze emirimu emirungi ne bavuga amamotoka malungi ne babera mu nyumba ennungi zina basements ne kadugala fala ne bakucripping awo ne bakwatira awo ne Canada na yeye kola kati ngago oba wava mu Africa na toina ko lina no ne bakuwa kati nike bakuwona lowoza omazeeyo no lowoza kati omazeeyo akumwa kati nike bakuwade no lowoza nti omazeeyo ne ati otundi abazungu bo be bagenda kuzi holiday be bayina amayumba amalungi be bavuga emotoka ennungi be bambala obulungi ate omuzungu ati yeteeraganyo na mukwambala bebambala amasawa amalungi abazungu bagala amasawa ne kati gwe nebakwa kayumba nti wano omanyingo mu Uganda abera mu kazigo nga wagulawo bwati kati curtain ye separating ekisenge ne wafumbira nebakwa kayumba bagaba curtain yebesa yeba eyawule ekisenge kati wano ofumbira wano webaka wano pamawali omusajja akubaddeko nenewunja ati mubadde ba mikwano abo esibiranga ko mukwano gwe abo be balalu be UK nga lwiki gwe manyi omusama wange eyabadde alina sente enzibu mu basama omusajja laga nti gavumenti yekulabirira ebyo ebibaluma kasi nze ndi wani wa kampo ye ndi mu kweditinga video zange omusajja akuwala na buwalani anti kati jjukira kati oyo maama we yamutwalira London maama we ne taata we bonna baafuna empapula kwegamba bonna basayira musiikaz famire yonna nfu gomanye kika kyonna kyonna nga bonna basayira musiikaz bonna babawe empapula kati wetalina kyasobola kuŋŋamba bonna banoonye babubuddamu maama taata abaana anti bonna baakaba Anthony Kesi Uganda tebakyalinayo omuntu tebakyalinayo famire Eteeza ne bafiirwa kati tewali wasimantana olaba befiirayo yakeera kunywa mikebe akeera kunywa mikebe kumaca atambula ayimba oyo ekire London omanyi bano abatamivu b'okukyalo nga bonasanga omutamivu ekyazanga
ayimba nga bwanonya apartment ye flat bino zino ze baba wa simanyiriza gunti za council muko nnyo family nnyo era simanyi na kye bali kati be baba kugamba nti bo balina kuboocha ati se Uganda banazaayo evvu kati no byagambye mbu government ye kulabirira byo yabijjawa nze ndi mukozi era bwe yajja wano mu Amsterdam na Suzano mu ntebe yange on my couch wano wentu wano we yasula emirundi ena yanfuuyira mu nnyumba akuba empiyi addukana kwegamba yampisa bubi nnyo omusajja oyo era omusajja oyo siri musonyiwa buli we mulabako omusajja oyo mpulira obusungu yaddukanira entebe zo yaddukanira toyi teyaddukanira ntebe naye yaddukanira toyi nasangako bungi nga bwekubyawo oba yali abiki olwo simanyi na kumanya naye nga omusajja oyo mukowu nnyo very mulimu ki gwakola eyokka omutuufu naye atugamba mbu akoleraka works from home omulimu gwakola baguyita bulalu wano ekyo nakikugamba omuntu abeera e Bulaaya nga mulalu gavumenti emubeerawo bamubalira mu ba disability abantu abaliko obulemu London yo nayo nekimanyi kati is brainically lame awo nalaba nti omuntu alina wamma kati gwe ngaaludde nnyo e Bulaaya abantu bafuna empapula z'obulalu kakutikiti okwo kuno ndabako ababeera e Bulaaya nga bamu balalu bagaba empapula z'obulalu ng'oli mulalu ezo zo zibaawo ku meeza kati jjukira mama we yamusayininga ne taata we mu barefugee ne bagaba bazaala bamawube kati immigration nebuuza bamawube be baani ne bakigugolinga bagenda okugugolinga ne mawube means bamawaya abana bavaako bamawube kati ne babaweera weza bwe zibeera ku meeza akataba akalina naye akakozesa ki waliwo mulabyeko Uganda simulabangako waliwo mulabyeko China bwabeera nnyo Singapore mbu musuubuzi ate musuubuzi waaki abasuubuzi tubalaba musuubuzi waaki kati asuubule Singapore atwale London abaguze eki kati ekisajja ekyo kyamaanyi sooka kikuweeyo paundi 5 kati kikuweeyo paundi 5 Junior you are in Africa yes atoni kesi jangu wano ompeyo paundi 5 enseekakase buli kiseera asuubiza ssente taziina tasobola na kulinnya nnyonyi ng'ali bw'omu balina okumuteekako omuntu special care agenda omulabirira kubanga is a danger to other passengers musajja ono obedda atugamba mugagga tabeerangako mugagga kati ng'obugagga alinza kubujjawa ssente za kamwanyi gavumenti yemubeererawo waliwo noone yasoosewo natuga nti alina companies bwatransportinga companies yoke kati abantu b'e Bulaaya abasinga bajja kugamba mbu nyina company nkolera waka nasoma psychology nasoma IT gye emirimu gyabwe gye beewa bo gye balowooza gye bakola mu bwongo gayira bwe batyo amaze ku Bulaaya emyaka 4 he has nothing to show to Ugandans okujjako okubuukira ivu n'ava kweno nadda kweno n'ava kweno nadda kweno ojja musanga ekiri wakabaata emisano ku makyo musange wadde ekibwe bwe batyo kati asulawa asula mu housing gundi bino ebiyumba bye babawa by'abalalu government ye facilitating nga mwe babeera omwo n'abeera omwo n'amaana ekyo kyali kikubiddeko mama Tone kimugamba akigulire kondomu mu kyagala zina malaaya ebisire ekyo mu mami nnyimye ngulira malaaya ngulira ne kondomu bakimanye London gwe buza abantu be London kiralu kyakuno ku Bulaaya omanyi tunaabeera n'ekiralu ekamooca kati ekyo kiralu kyaku Bulaaya n'ate tekiri kyokka bingi nnyo yawe London bingi ebiralulalu bwe bityo mulimu ebikazi mulimu ebivubuka mulimu agasajja mulimu ebizeeyi kibuze bakiziikawa gwe kyogamba UK ejjudde abalalu mulimu n'abakazi UK eringa bwayise London bw'otuukayo waliwo ekifo ekimu bakiyita Croydon bw'otuukayo obeera nga atuuse bwayise ekyo kitambula kiyimba ekiro nga kitamidde bannanga apartment yange eriwa nga kitamidde kinoonya bwe kisula tekikyajjukirawo okutuusa UK poliisi bwekiyamba n'ekyambusa waggulu kati lweki gwe ngaaludde nnyo e Bulaaya sooka otuwe ku types za visa abantu bazitegeere waliwo gye bayita marriage ey'abafumbo nga baagalana waliwo study visa eyammwe bajjuni abagenda okusoma ne wabaawo basayira musiika
ne wabaawo ne ba economic immigrants. Tuli baavu, jjajja wange yali mwavu ne jjajja wa jjajja wange yali mwavu, tuli bubi nnyo Africa etulemye. Eyo nayo visa nayo weeri. Kati ne wabaawo nene yaba disabled. Sitegeera bulungi omwana aliko obulemu era bannange munansonyiwa abalema si wano sizze wano kubatoboola naye abantu abamu tulina okubatereza ne badda mu line. Kati ekyo kimawube kibadde kikugamba ki? Kigamba mbu tolina mulimo mbu era mbu ennyumba gy'osulamu mbu kateni yeeyawula toyi n'ekinaabiro. Ennyumba yange yino leka nkulage. Ennyumba yange yino Junior, this is my home. Very very beautiful. Junior, ogiraba ennyumba yange. Kyasula wano kati mbadde wano nga nkirinze ni mu kweditinga video zange. Kyasula wano ku ntebe. Kati then ino lyefumbiro lyange. Eno ye garden yange. Kati what else do I need? I'm a single guy. I have a garden. Yes, that's very special in Europe. Buli omu akimanyi. This is my house. Wakitegeera. Let's get ku garden ogwokubiri. Eno ye dining yange wano wenkolera paperwork wange. And this is my living room. Wakiraba? Very very simple. Kankugulirewo. And this is my bedroom. Simple as that. Like a normal person. Yeah? Kati gwe mugambe yakulage ewuwe. Okiraba? Very very simple. Kati kankulage garden. And this is my kitchen. And that's my garden. The weather is so nice. Ya ino kwambuka ku flat asula ku floor ya 20 waggulu kijja talantuka kigwe. We kireke ekiralo. Kati what else does somebody want from me really? Okitagade Junior mubuuze yewe yajja mu Amsterdam lwaki teyapangisa hotel oba lwaki teyasula mu hotel. Ovanga ku kibuuka nga maama wakyo yakyakifumbira emmere n'akireetera emmere n'akigulira bamalaaya n'akigulira ne kondomu ekyo kikaaba n'okukaaba ekyo tukimanyi kuviira ddala ku Facebook kiralu. Kati ate ono gundi ye yakoma wanga sikyamulaba. Nani? Ono yayagala abakadde. Ogamba Gavana Esi? Gavana Esi namubuulirira ne mugamba wano toyinaawo omukadde gogenda kuzina Bungereza. Anti nabalabula. Abakadde nabalabula e Bungereza, abaana nabalabula, abantu ababeera e Bungereza nabalabula. Ne mbagamba oyagenda bazinira bamaama bamwe ne bajjajja bamwe mu bakweke kati Abannayuganda baamuboola. Kati naddayo kati ayoza mmotoka. Namubuulira amazima ne mugamba tosobola kuyimba. First of all, you don't have celebrity looks and you don't have star quality. Tafanana nga celebrity ate tafanana nga taina star quality, taina celebrity looks. Ne mugamba Governor S da mu reality gendo yoze mmotoka kati watuuse London tandika okoze mmotoka era kati ayoza mmotoka. Wamga taina bakadde abeeranda ne bonna abalabula. Kana bagamba genda bazinira bajjajja bamwe ne bamaama bamwe. Ba ayegomba nnyo abakadde. Kati goloza bo basiru nabeera baabuuka ne ba tumusembezi wala teri asobola mukyaza kulya lunch we abantu abasinga babeera ne bamaama babe mu mayumba.